نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matendo ga Allah tabaraka wa taala ebaza kubanga kyatuleseewo olwaleero nga tuli balamu naye ngera saawa ejja kutuuka nga tulina okulipootinga eri Allahu jalla jalaaluhu. Bafudde mu biseera bino abasiraamu nsaba Allah tabaraka wa taala abasaasire basonyiwe n'ebyo ebyabasobako era abalongooseze kabbuli zaabwe bateremu ebitangaala n'emirimu gye bakola emirongoofu. Nsaba Allah tabaraka wa taala agikirize n'ebyabasobako. Nsaba abasonyiwe kuba wali Gafuru Rahim. Mpozi wiiki eyo twali tulina okutambula n'omusomo gwaffe guno olwokuna. Naye olwokuna abali mu Uganda mulungi ekyaliwo twali mu kwakalulu nga teziriiko. Awo twatolontoka awo nanga tusaliddwako paka obolnakoljo naye ebibaddewo byonna tusaba tabakotaa bituwemu bulungi. Khawufu oka khawufi wabaddewo okutya nga kusukkiridde naye Allah tabaraka wa taala bitawfiqihi naffe twayitiriza kumusaba idhnillah n'atuwala amnu wali farag. N'olwekyo tujja kusigala nga tugenda mu maaso n'emisomo gyaffe. Olwaleero luno olwokubiri tugenda kutambula n'omusomo gwaffe gwe tubadde tutambula nagwo be bayita empewo z'ekika kyeki era bituuka bitya empewo ez'ekika. Ate era olunaku lwe lumu tujja kuba nga tugendako ku Islam television edda nawo tulabe engeri gye tujjanjabamu abakyala bano abalina ebizibu by'embuto, kulongoosebwa, kuzaala bubi batagenda mu nsonga n'abagendamu ne bakola ki ne balemeramu. N'ebirwadde bitambulira awo abaana kuba abaana tubazaala naye omwana omuzaala n'akusobera. Omwana omuzaala mutuufu n'akusobera. Emisomo egyo tujja kuba tutambula nagyo bi awunihi tabaraka wa taala. Omwana bw'oba omuzadde omwana n'agaana okutuula omugira eno ensingo gyegwa ogira eno ensingo gyegwa amagulu gonna gaalebera. Ebyo byonna twagala kulaba engeri gye tunaabatuusaako omusomo ogwo nga tuyita wali ku Islam television. N'olwekyo mujja kugendangayo bi idhnillah ku musomo ogwo kutukwatako ffenna. Abakyala bafumbirwa n'abaami bawasa. Kati awo omusomo gubakwatako nga family. Ndoza n'abalina abantu baabwe
kuba kati asobola omwana okuwasa omulezi n'awasa ali mu myaka 21 n'awasa owe17 kati mwe abakulu mwe mulina okuba directinga kwekyo kiba kiguddewo nga tebamanyi kyakola ki tebamanyi kyakola olwaleero biidhinillah tubadde tukyatambula n'omusomo gwaffe gumanyiddwa nga empewo z'ekika kyeki kintu ekyo kitawanya nnyo abantu ojja kusanga nga mu famire ezisinga oba famire zonna mulimu gano amajini ageefuula ag'ekika abajegajega ne baziyita empewo z'ekika era ne babeera nga bazikiririzaamu abamu ababa baziganya ozikiririzaamu ate bali ne bafuuka ensongo bateekako akazito nga baddira ebintu byonna ndaba baagaana okusamira kati be banaamanya ne baddira amashayatini aga buli kala ne bagaba meguzaako fuuka olw'okuba nga Allah tabaaraka wa taala yatulungamya ne tutasinza amashayatini ate terufuuka lutalo benensi terufuuka lutalo mutuleke mwetike ebizito byammwe mmwe mulimanya gye mubikola ki gye mugenda obikomya biidhinillah kati oyo yepanka oyo gundi olw'okuba nti ndi muganda wo ndi wa kika kyo ate ekika buzibu bw'empewo za kika ebyo tebitukwatako ffe biidhinillah tabaraka wa taala bagenda abantu ne beekunga omwaka ne bagenda okusamira era ebyokola olujja bibuuza ate gundi aliwa ati bwe balikola n'okuuma bwatyo muzzukulu ate oba oli wa kika kya kozi bajjajja nabo babeera ba kika bwe balokola n'okuuma bwatyo muzzukulu era amajende geyagalidde ku mwaliro guno dunya la hawla wala quwwata naye bwetunula wano gundi ne gundi sibalaba abajjajja baaganye okujja kati bw'onsanga n'ono aganye okujja nga yensimu Allah tabaaraka wa taala teyamusaasira taleeta adhikaari yeepaka bwepansi mbuno sijja kukola ki size sigenda mu ebyo tuga ati kale katugende tumikimeko nga bayungula twayaro biidhinillah temubaako kye mukola kujjako ng'ali wano zikubuusaayo gy'oli oba okutwala masaka ng'oli eno oli naakulabye la hawla wala quwwata illa billah era baba bali awo kokokoko tomutuusiza anti googerera kuli ndozo bana go lwaki toyimirira wali naye mu amajini lwaki mutuzanyira nnyo ku buwongo lwaki toyimirira wali n'oyogerera wali bali oba ne tuulira eddoboozi nga wali wayogerera tokatuusiza kabadde kepaka mukakebera ebigere nga byonna bijjuddeko nfuufu ate oba oli twayalo lwaki onzirusa misinde lwaki tompisa mu bbanga ekyo naye ebintu by'amashaati ne byetaaga kwetegereza biidhinillah gabaleeta kyovulanga Allah omubaka sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza nnyo okuleeta adhikaari ne Allah tabaaraka wa taala natukubiriza nnyo okubeera nga twekwata ku adhikaari ezo Allah ayisizaako n'obeera omuzito twayalwe egenda okujja okwepankamu nga kilo z'olina tekujja waggulu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ebigambo biri bimeka 2 thakratayn fil mizan habibatani ila rahman yagaa ebigambo biri bimeka 2 ku mizani bizitowa nnyo ate nga byagalibwa nnyo eri Allah tabaaraka wa taala ate naga khafifatani ala lisan ate bw'oba biyisa ku lulimi biwewuka nnyo naga subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim kati bw'oyogera 10 kilo z'oba olina twayalu tekusugukululawo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar oyinza okwongerako wala hawla wala quwwata illa billah n'osoma suratu ikhlas 3 yagaa nti ta'dilu suratu ikhlas ta'dilu thuluthal Qur'an yenkana kimu kyakusatu ekya Qur'ani kiba kitegeeza mina thawabi mu mpeere zirimu zenkanankana n'omuntu asomye kimu ekyakusatu ekya Qur'ani obu bwonna buzito kati twayalu ziveeyo ne zisanga ng'oli mutulo ofuluuta zikongokola obuzito bw'oba olina inda Allahi tabaraka wa ta'ala twefeeko kuba mutemwerabira nti zino empewo z'ekika ebyo ebyokoola
byensonsa kummwe ab'ekika ate ekintu kye muba mutwala abaana bano bw'oba ozadde abaana abawala n'abaana abalenzi bano abaana abalenzi b'ozadde ng'ewammwe mulina empewo z'ekika zigenda ne ku sayidi ya taata ate abaana abawala ne zigenda ebukojja era amajini agatawaanya mwezi empewo z'ekika agatawaanya abakazi ebiseera ebisinga ojja kusanga nga gabakwata nga gava bukojja ogenda ogamba yavuma maama we yavuma kojja we yakuba jjajjawe kumbe galimba si y'ensonga gayagala kola ki gayagala kukwata biidhinillahi tabaraka wa taala. Twagamba nti amajini ago omuntu bwafa ejjini lye lino lyabadde abeera nalyo eriyitibwa alkarinu aswiriyi daim karinu ey'obubumbwa daimu ewangala n'omuntu gwe bw'ofa gwoba ogenze era bano bagamba nti gundi akomyewo tebiriyo kuba omuntu akolebwa omwoyo n'omubiri mu kufa omwoyo Allah tabaraka wa taala gujjamu ne bagutwala omubiri ne guziikibwa gwoba osaanyeewo kakati ate ovaayo otya okujja okutandika okutawaanya abantu bano abasigaddewo ekyo tekiriyo eno kalinu yesigalawo ebadde eyitibwa kalinu asiriyi daim yefuuka kalinu twariki arid kalinu entambuze arid erumba n'okulumba biidhinillahi tabaraka wa taala. Kati zino kalinu zabali abafedda kalinu twariki arid zezo zingira ne mu bantu kyovola omuzimu nga gukwata omuntu naye no kalinu asiriyi daim ebeera kwono nannyiniyo mulazimu liswahibihi ebeera noono nannyiniyo temuvaako. Kati alikalinu asiriyi twagala ejjini lino tulitaganjule tuliviire ddala ku kikolo kyalyo naye mu ntandikwa ejjini lino lijja litya biidhinillah okutandika okubeera ku muntu kyetuba tutunuulira kalinu eno asiriyi daim etandika etya okujja okwekukuutiriza ku muntu kuba nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti ma minkum min ahad teri n'omu ku mmwe hadithi ya ibn Mas'ud radiyallahu anhu teri n'omu ku mmwe illa wakad wukira alayhi kalinu min aljinni okujjako nga yateekebwako kalinu mu majinni kuina wa anta ya rasulallah netugaa nti naawe omubaka wa Allah olina kalinu nagaa nti wa ana illa kad aanani rabbi anhu hatta asrama fala ya'muruni illa bikhair nze okujjako yange Allah yansasira najirungamya nesiramuka najingondeza terina kyendagira okujjako ngendagira birungi byonna. Kati wano kalinu wetandikira bwe njagala tutunule then tuloke tugende mu maaso. Kalinu kadiwukira alayhi kalinu minalijinni ateekebwako kalinu minalijinni hawo hadithi eri mu kitabo kya Musilimu ya 1365 mpaka sallallahu alayhi wasallam agamba bwati ani Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala siyahul mawlud hina yuqa nazagahu min ash-shaytan siyahu limawlud okukaaba kwono omwana azaliddwa hina yuqi'a nazagahu min ash-shaytan mu kiseera omwana ono wabanga amaze okuzaalibwa afulumyeyo ebweru okukaaba okwo kuva ku shaytan. Hadithi ya 1465 ate eyebisatu mu 1463 ate yo negaziwawo ku nsonga eyo ereva kwa Abu Huraira Allah tabaraka wa taala sima kuye qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mpaka sallallahu alayhi wasallam yagamba ma min mawlud teri mwana nomu teri kizalibwa yuladu ekizalibwa illa nakhasahu shaytan okujja ko shaytani ejja nemusimba olunwe mukundi ila haula wala kwa beko
olumala omusimba olune mukundi fayastahillu swaliha min nakhsihi na awo nekibeera nti min nakhsati shaitan awo omwana nabeera nga akuba omulanga omwana akuba mulanga ndoza akaaba omwana wakabira olw'olusimba shaitani lwemusimbamu olunwe mukundi biidhinillah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la hawla wala quwwata illa billah sobola ng'obuladi bwetaagisa ulidde bulungi n'olubuto luno omwana omukyala lwaba alina ne luddusabira tujja genda edduwa tuzibawa biidhinillah tabaraka wa taala. Naam, illa bina Maryam wa ummahu, okujjako Isa bun Maryam ne maama we. Bwe yatuuka wano naga thumma qra'u in shi'tum, bwe mba mwagadde musome aya eno, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyatahu min ash-shaytanir rajim. Ono omukyala Hanna eyazaala Maryam yasabira olubuto lwe yali alina n'agamba nti ya Allah, mazima omwana kiri mu lubuto nkyewogomya gy'oli n'ezzadde lyakyo mina shaitani rajim, obiwonye shaitani eyakolimirwa Allah kye yakola. Ono Isa olwamukola ki? Maryam olwamuzaala shaitani teyamukolako naskhatahu, teyajja kumutunga lunwe mugundi. Naye ekyo kyesagala kumbuuzi nti tebaalina kaliino naye nga tebafumitibwa lunwe. Ne Isa ono kuba Maryam yazaala omwana omu Isa, kuba ono yasaba wa dhurriyatahu n'ezzadde lye lirimuvaamu, yazaala omwana omu Isa, ate Isa teyavaamu zadde ddala, ezzadde lya Maryam likyakomyawo. Ate nabbe Isa mu biseera waaligira ajja kuwasa azaale n'abaana amale wano emyaka 7, Allah tabaraka wa taala amujjulule. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ne baswahaba be radiyallahu anhum n'abaga nti nze manyidde ddala nabbi Isa wagenda okuziikibwa. Ne bamugamba agenda kuziikibwawo, n'agamba mu kabuli mwennyini mwendi bandi ne mwagenda okukola ki? Mwagenda okuziikibwa. Ekuola ajja kuzaala abaana, ajja kuwasa era azaale, naye simanyi oba abo nabo banabona okufumita lwaki? Lwa shaitani. Kati mu kaseera ako wekufumitira olune mu kundi n'okaaba awulira ekyana kyezze nakyo ng'oteekako yeeyo kaliinu yo, bw'oba omwana bazadde muwala era emuteekako kyana kiwala biidhinillahi tabaraka wa taala. Ensonga ki ekireeta nayo tujja giraba. Abamanyi abamu baga nti ebeera Ibiliisi yennyini, naye ate abamanyi abalala ne bagamba zibeera, abamu babeera bambasada baayo, besindika kuba abantu bazaala obwana bungi nnyo olunaku bwonna bagenda shaitani. Kuba wano mbaka sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ebeera ki? Ebeera shaitani yejja nemufumita olunwe mukundi biidhinillahi tabaraka wa taala. La hawla wala quwwata illa billah. Awo kati ebemaze okugira mu riwaya endala baga nti nekugulako fayiro omwana we bamuzadde shaitani lwe mugulako fayiro, naye no Allah tabaraka wa taala olwokuba musaasizi ye fayiro agitugulako atukoze eki? Nga tukuze, nga omulenzi bwe yeeroterera omuwala bwazza omukono wa emabega fayiro egulwako myaka ndoza 15 apa tugeze 15. Naye gwe lwozaaliddwa Ibiliisi eno lwekola ki? Lwekugulako fayiro. Era bwe ziba nti nno ofuuse omusajja wa mutawaana nnyo gye gali, ekuŋŋaanya zitwaya ne bayita n'eno ne gakwebasa kaliinu yo ne gagitwala wali ne gatandika ogibuuza 4 n'akattaano. Waliwo ge bayita maliku karunai, efuga zikaliino zibeera mu kitundu kye basazeeko nti ekitundu kino gojja okubeera omufuzi, then kati buli muntu munoomu zino zikaliino zonna yebeezifuga. Naye ekyo ekitonde Ibiliisi la'anatullahi alayhi Allah yakiwa obukulu obufuzi kiri so administrative. Ate emyaka n'emyaka nze mu ebintu ebinene nnyo kwentendereza Allah tabaraka wa taala kitonde ekyo ngeri ya kitonda. Kuba Adamu alayhi salatu wassalam yakisanga kyatondebwa dda. Kati okuva ku Adamu kutuuka eno generations ziri mmeka? Kikyali
administrative ate nga kifuga ensi yonna okuva emashariki paka wa yakiwa obwongo bwa ngeri ki subhanahu wa ta'ala fe kyetumaliza nakyo kati zino karinu zino malikul karuna zino zezifuga karinu z'abantu nti gojja kufuga tugezewa kaleerwe nga waliwo malikul karuna ungazizo olw'abantu obungi kati nosanga nga wane matuga kuba omusomo guno tugukoledde matuga nga ekitisiwa savanga kaleero naye nosanga wentonotono kati eno gye bayita nga batudde mu lukiiko neziri twayalu zenyini enkulu kuba kale twayalu ibiriso eva mu twayalu but walakin khadimul hammam yatwiru kwegamba eri muki mu twayalu nsubira abantu abali badde bagenda naffe tubadde tubalaga enjawulo eri wakati w'amajini amanene lisinga obunene mu majini gonna ne amuru ye twayalu ate lisinga obunafu gonna ye khadimul hammam lwakuba nti lyejjini eritajjanjabika liremerako kati ibirisi nebeera nga eri mu twayalu erisingira ddala okuba eri awaggulu ate neba nga eri mu khadimul hammam kyovulaba nti erina obumalirivu bwaki obwenjawulo ennyo biidhinillahi tabaraka wataala alkarinu ali asiriyi daim mukhtasu biliwaswasati wa dafu ibn adam an tarikiha ila alwuqu'i fil ma'asi ekigambo kino kijjibwa biliwaswasati kubuzaabuza wa dafu ibn adam an tarikiha n'okujja omwana okujja nafsi y'omuntu eno ku kkubo lyayo Allah tabaraka wa taala lyagikola ki lyagiteekako hadha siratu alayya mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fayatafarraku an dhikri ndoze lino lekkubo lyange golokofu fattabi'uhu lye muba mukambuliramu wala tattabi'u subula temugobereranga buno obukubokubo ne bubajja kuki ku kubo lya Allah taala ila liwuqu'i fil ma'asi nemuza kukubeera nga mu bujemu wa min sharr subhanallah fa huwa alladhi ila gundi karinu asudi daim yeyo yuzayyinu linnasi hubba shahawati wa hubba al-ma'asi yeyo ewundira omwana Adamu okwagala ennyo ebintu ebyobwagazi n'okwagala amaasi ebintu by'obujemu sanga amashatu ene omuntu ng'alina kyaliko nenga muli awulira message muga nti kino kyekisinga nga era neri ku drailing nga neri kujja ku kituufu neri kuzza ku kikyamu omuntu n'abeera mu maasi nenga aganyumirwa kati wano tulinawo ezambi wano erikolebwa wano mu Kampala ezambi ng'abaana Adamu bali enyumirizaamu lyezambi lya riba ng'ate mu maaso ga Allah tabaraka wa taala zambi ddene nnyo kati amashatu ne gano gagenda ne gabawundira okwagala riba nga gagenda ofuneyo obukadde awo 10 genda ofune sente wano muzibala zinyuma naye muzisasula ate namwe ababanka mutya Allah tabaraka wa taala kwegamba omuntu bamuwa sente nga balinga abatagala azizzeeyo wazitwala la hawla wandu bano money lenders n'iki kiri mu dunia kati shaitani eno egenda newundira omuntu ono kati eno loan njijjeyo kanfune wano loan nsasuleri kati nga yembeera gyakola ki gyatambuliramu kalinu yene ekola omulimu munene nnyo okumuwundira kiryo kyagala chovola nabbi Allah tabaraka wa taala yatugamba wa imma yanzagannaka minash shaitani nazgu buli lwowuliranga shaitani gekuba akama olukuba fasta'idh billah ganti a'udhu billahi minash shaitani rajim yakhlusu buli lweberumba bweti no ganti a'udhu billahi minash shaitani rajim yakhlusu nga edde mabega chovola banga ebintu ebisinga gundi ezo naddala nga mu kusoma Qur'ani osoma nnyo isti'adha ng'ogenda okusoma Qur'ani kuba shaitani ene kulumba ekola ki edde mabega wa hadha al-la'in ate ejjini line kolimire likathrati mulazimatahu lil insan
lyo liyitiriza nnyo okulemera ku muntu okumulazama wadda weridda weyebaka weyebaka bwagenda okutula ku mmere nalyo nga lijja libwabwagala li-exploitinga chance bwaba kwasiza mukono gwa kkono ne lirya bwaba tasoma bisimilla ne lirya yaarifu oyubahu limanyi obumogo bwe bwalina obunafu liba limanyiwo kuba liwangaala naye wadhaifa n'obunafu bwe olya bulungi naki wathagurati lati yastati'u an yadkhula biha ila al-insan n'ebintu ebimutawaanya ebimumalira ebiseera ebikozesa okuba nti omuntu ono ayingirwa ejjini lino teriyingira muntu wabula liyambako ku jjini eriyitibwa khadimu sihiru. Khadimu sihiru lye litambuza eddogo lye lijja ne linoonya engeri gye likuyingira biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Lidhalika ne bwekito ihdharu aduwaka marra gezaako nnyo okwewala mukwano gwo marra omulundi gumu wahdharu sadiqaka alfa marra ate mukwano gwe enfanfe mwegendereze emirundi 1000 omulabe wo mwegendereze gumu kuba kuli wala ate mukwano gono bwe nti gubasaza mukabu ye mwegendereze emirundi 1000 lwaki farubama nkalabo sadiqo era aduwi luyinza okukyata ogenda okusanga ono gwobadde okola ki abadde mukwano gwo ng'ate akyukidde eri omulabe wo fakana alam bilimudhirra nga yaba amanyi bulungi webayinza okukwata awakola ki awakuluma kyovola ono mukwano gwo ye mwegendereza emirundi 1000 ate omulabe wo engeri gyaba akuli ewala ye mwegendereza omulundi ki omulundi gumu kati kaliino eno ebeetuliko yo olina ogyegendereza emirundi 1000 okusinga bwe wegendereza twayalu etaliiwo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Fahadha nawu idha sallata ala al-insan wazada waswasatahu lahu kado yuhrikuhu. Nwewe kityo ejjini omuteeko guno ogwa kaliinu bwe liba limaze okunyweza omwana Adamu byelimulagira byakola wazada waswasatahu ne liyitiriza okumubuzaabuza okumuleetera wasiwasi kyeryagala kyakola kado yuhrikuhu liba limaze okumuzikiriza. Asbabu ekitirani bil insan ensonga zireetera okubanga liri kumpi n'omuntu laisa lahu asbabu ekitirani terina nsonga nnyo zirireeta kubanga lisemberera omuntu li annahu la yatarabbasu biljismi eryo terijja kukwata mubiri wala yadkhuluhu wadde okuguyingira walakinahu yuwaswisu min kharijil badan lyo libuzaabuliza bweru wa mulimu bwa mubiri biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kati akatundu kano katukabuuke asbabu tasallutihi ala al-insan ensonga zireeta okukwata omuntu tutunulire alamatuhu then mbaweeko ne ku ngeri gye tuliyinza okukola ki okubanga tulwanyisa kaliino asiriyida emutefa naye ekola ki ekoga nefaanana bubi neba nga teyesobola ng'ogiryako emmere tosula nayo biidhnillah. Yabda'u bitashyiik كأن يتوضأ لمريض ثم يعيد لوضوءه omuntu ono abeera nnyo n'okubuusabuusa ekyokulabirako ayinza okutawaaza omulwadde ono alina ejjini lino kweganga limunywezezza limuyinzizza n'akola ki kuba lifuga minal kharij nga lisinziira eno bweru buli lwe likusinza amaanyi naawe ofuuka ekintuntu. Ekyokulabirako omulwadde ono alirina bwe liba liyinzizza ayinza okutawaaza thumma yu'idu liwudu'a oluvannyuma wuzu n'agiddamu warubama ebiseera ebimu
dhalla al-maridu yatawadda li salati adh-dhuhri mathalan ayinza okuvaayo n'agenda okutawaza sale salatu adh-dhuhri kyokulabirako hatta yu'tiya adhanu li-asri wama ahsana al-wudu' n'atuuka okutuuka ku swala eya asiri omwazinyi n'ayazina asiri ng'akyali mu kubuusabuusa oba wuzu amaze girongoosa au yadhunnu annahu lam yahsinu liwudu'a obanga alowooza wuzu tagikoze eki tagirongooseza tetuuse wa hakadha yashukku limaridu fi kulli shay'in hatta fi ahlihi wa dhurriyyatihi wa tasrifatihi atuuka okubanga abuusabuusa wadde ku buli kintu kyonna kyakwatako aba tamatidde takimatira hatta fi ahlihi nayinza n'okubanga ne bakyala be ababuusabuusaamu oba yono oba isi kuba twali tubirabyeko ne mu zadde lye ne mu bintu bye ebimufuula omuntu tabitegeera tabaraka wa taala waliwo abalina bizinesi naye nga tajjukira nekujjukira bamala kujja n'alyoka ajjukira naye ab'engeri eyo bizinesi zammwe muzikuume n'okuwaayo zaka kuba Allah tabaraka wa taala asigala nga ye mukuumi inda qiraati ala al-marid yukathiru tathaub wala yadhharu alayhi shay'un omuntu ono bwe bamusazeewo mujjanjaba ono kaliinu ngemusukiriddeko ayitiriza nnyo atathaub okwayuuyayayuuya eno osoma Qur'ani eno ayayuuya wa naye ne watabaawo kintu kyonna kikola kyeyoleka ekirala kathuratu libika inda likiraa ayatu sihir khaswatan wa suratu nas omuntu ono ayitiriza nnyo kaaba mu biseera bwe basomera aya ez'eddogo khaswatan nga ddala basoma aya ez'eddogo oli n'aziremerako wa suratu nas ne suura eno suratu nas kuba naye ekuba bubi nnyo eddogo ma adami dhuhuri nga ma adam dhuhuri ay a'radu ukhra au hatta yatahaddathu ala lisani al-marid naye nga tewali kyeyolese ekitegeeza nga mujini terivuddeeyo okutuusa mpozi lwekisobola okwogerera ku lulimi lw'ono omulwadde kuba ejjini lino newankubadde teriyingira mu mubiri naye linyweza omwana Adamu biidhnillahi tabaraka wataala yashukku limarid min kathratu likhiyarati fi lbayt wa min al-aruk walkaliki biduni sababi au tafkiri fi shay'in omuntu ono ayitiriza nnyo okubuusabuusa n'okubanga alowooza nti mulimu ebintu byalaba mu nnyumba okubeera nga akola ki ng'afuna ebintu byalaba baba bayita batya mu Luganda oba n'olaba ng'omuntu ayiseewo walkalik n'omuntu ono okubeera nti afuna okukankanyizibwa okutya biduni sababu awatali sababu au tafukiri fi shay'in okubanga alina kyalowoozezaako afuna nnyo okutya biidhnillahi tabaraka wataala hunaka tarikatani liilaju likarinu al-asiriyi addaim waliwo emirundi amakubo abiri ag'okujjanjaba ejjini lino erimanyiddwa nga al-karinu asiriyi daim tarikatu liula fi bidayati limarid wano mu ntandikwa y'okulaba embeera eyo ng'etandise okujja osoma suratu lifatiha emirundi 7 ayatu fakki sihir min al-arafi yunusu wa twaha eziri mu araf ndoza tunja kujjanga bawandikidde rakamu zaayo ku lwokuna ne yunusu ne twaha
naye yatwaha eyankaaga mu mwenda. Nasomya ekigambo salaamun qawlan min rabbir rahim emirundi 11. Salaamun qawlan min rabbir rahim. Aya eyo eri mu suratu Yasin. Khawatima suratu Yasin. Khawatima surati Yasin. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نكري لبقى نمر ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نزم عليه نزو emirundi 10. Then suratul Ikhlas wal Ma'udhatain emirundi 3. Suratu Yas Ikhlas kul huwallahu kul a'udhu birabbin nas ne kul a'udhu birabbil falaq emirundi 3. Ekiddako nosomera ne mazzi qira'atu wa shariba wa gasira noberanga obeera osoma nosomera mazzi nonywa amazzi ago no kunaaba nonaaba bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Olwayo tutambulidde ku kigambo kaliino kati nga bwe tukirabye olwaleero ekyo kyekikolo ky'amajinni ago bwe gatyo bagakola ki bwe gabeera gakola. Kati bwe likula ennyo nga nannyiniryo yafadda ge gafuuka ga kaliino. Kati gano agakyali amatoototo ge gali agayitibwa malikul karunai agafuga gano amalala biidhnillah. Kati gali amakulu go gabeera eri waggulu nga gigasinziira okulagira biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Naye nga ago gonna obufuzi bubeera mu zikaliinu ze zigenda zikula bwe zikola emirimu egy'amaanyi Ibilisi ngezikola ki ngezikooneramu nga paka lwe zifuuka luzirubaale. Era bwe tunaba tumaliriza ddoozi mujja kulaba nti eddoozi ya lubaale eddoozi si yakusaaga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Olwaleero awo bwe tujja okukoma eyo gye wava kye bayita empewo z'ekika bwe zito bwe zijja nga bwe twalaba nnyonnyola luli nti omuntu ono afa kaliinu yeesigala n'abaana bano bazadde ne bafa kaliinu zaabwe ne zisigala. Ezo zibeera mu gundi emu. Kati naawe famire eyo gy'ojja okujja ozaalibwemu ojja kusanga nga kaliinu ziri ez'ekikakyo ezabali abantu b'ekikakyo weziri zikoze eki zikulinze era zifuuke empewo z'ekika biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Fe situlina kikana majini khuliqu min nar gatondebwa mu muliro wa khuliqina min turab. Fe ne tutondebwa nga tujjibwa muki nga tujjibwa mu ttaka oba mu budongo. Awo tetulina we tukwataganira. Tosobola gamba nti egongolo n'essiga bya Luganda newankubadde olaba nga matiriyo yemu. Ejjenje n'akanyenyenkule si bye bimu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Empewo z'ekika ffe tezirina we zitukwatirako. Kusaba Allah jalla jalaaluhu atutaasa okubuzaabuzibwa kw'amashayatini n'okuba nga gatutuusa okugasinza nga tumanyi be bajjajjaffe. Ebyo nsaba Allah tabaraka wa ta'ala obujega obwo abututaasa. Omuntu alituuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga mujega waakumuyingiza omuliro tewalina ithbaati ku nsi. Aya tujja genda tuzifuna ezioteekeddwa okwoyo okuba nga wegwa amajini gano ne gatakola ki ne gatakuwamba ne gatakuzingiza. Wasalaamu ala al-mursalin. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.